okutuuka mu tawuni ya disitulikiti ya Isingiro enirizibwa ekibumbe kino eky'enkota y'ettooke yakula neewola ekiraga nti abantu baayo balimi b'amatooke. Disitulikiti ya Isingiro y'emu ku ezo ezisangibwa mu bugwanjuba bwa Uganda era ng'emanyiddwa mu bulimi ng'emmere evaayo eriisa ebitundu by'eggwanga ebitali bimu. Eno waliyo abantu abasoba 486 wabula oyinza okugamba nti kati emboozi ekyuse olw'omusana ogwako obutasalako. Zonna eno twadde tulimye ebijanjaalo, mmonde, binyeebwa, bulo byonna kwenkana gye biri bisiririra mu nnimiro. Kukyanga tubeerawo baabana bakadde baffe abatuzaala tebalabanga musana guno ebitooke ne bisenguka. Ffe twadde tulina amatooke wano nga tutunda amatooke mu budde bwonna obulungi enkota ziizino laagi kakati nibonoonyamu eky'omwana. Gano ge maka ga Fred Kajirita omu ku balimi b'amatooke abakuukutivu ku kyalo Kahunje mu ggombolola y'Embaale. Ono agamba olusukule luno lwayika omunana lwe lubadde luwaniridde amaka ge wabula kati lwonna lutangadde nga n'endagala ento kati ziringa bireka. Sabiti 2 nga ntema enkota 4 sabiti 2 nga ntema enkota 4. Kigambibwa nti okuva mu Gwokusatu omwaka guno omusana gwakawuteddiza ekirese ensuku z'amatooke mu disitulikiti eno nga zikanduse n'emisiri gy'emmere endala nga gikaze. Kajirita agamba okusakira ab'omu maka ge ku muzibu walidde. Tuwe buyambi ate obuyambi bw'akawunga ate waliwo ekirala mutu w'akawunga tukyayagala ebirala kati ffe tuli ku bulamu. Ono era mulunzi wa nte wabula omusana engeri gye guyisizaamu eggana lye nakyakirojja. Siisizayo ente 12 enyaana 4 enkulu 8 ze 12 lwanjala nayisirwa bulwadde. George William Kizito nga wa myaka 3 nga mutuze w'Erwengabo mu ggombolola y'e Rugaga. Enju ye yamenyebwako ekitundu Musise yayita gye buvuddeko n'akigumira wabula olw'okubulwa emmere gy'aliisa abantu be kino kye yasalawo okukola. Ono alina omukazi n'abaana 8. Tunda leediyo ntunda omufaliso netunda bulangiti n'abaati 6 enjala ng'enzita nga sina kyakuliisa abaana. Kizito kati enju yagiddukamu n'ab'omu maka ge okutuusa omuzira Kisanankanja Grace bwe yabasenza. Ahimbisibwe Monica omutuze w'Embaale nga w'abaana 4 ne tumusinkanye ku ssaawa 10 ez'olweggulo ng'afumba n'atutegeeza nga bw'ali mu kuteekateeka ekibu ky'emmere ekimu kyokka ye n'ab'omu maka ge kye bagenda okulya olunaku lwa leero. Nanifa n'eshaaha zibe nizigenda obwo kuyakasheshe natine kinatira omunda konka n'okwebuzabuza nk'omuntu mukuru abw'embeera z'abaana takasagumisiriza embeera zaawe hati ngira ngu nafine hafu y'obuhunga leka ngiteeke eshanka mwenda zaza kubyukuma ebe yahiire abaana bambaruga ishomero bagisangeho banywe bagire okubafunamu amaani. Nga bwe bagamba nti amaziga g'ente lisanyu ly'amalembo nene abalina essente oba obuwunga batandise dde okubadondolako ebyo bye basigaza. Kakutwalako ekibanja kibakuwa $20 mu kisaawe atazikuwa lumu agamba ngira kwakusaba obunga kilo 5 ate endala buno zifuna. Omwana we asiiba enjala n'akeera ku makya n'agenda ku luzzi muleete amazzi wadde musobola ogateekamu ekisubi oba omujaaja muganywe agenda kutuuka wano nga talina nagakola ki gatuukawo. Lwaki totunda kibanja ng'olaba omwana we azire? Kajirita, Kizito n'ayimbisibwe si be bokka bayita mu mbeera eno. Kibasa 7 teeka amizi tuganye ate nkasanka 12 niwajja nk'omuntu wafuna nkakahafu nk'oko obuhunga okasigisira abaana bakanya muyoko muzo kubyama kyo kyonka kyamushana mukazi ebyo byakyamusana otagitubuuza n'obwokule tukongokire bati n'obutaryo. Mbadde nagambye ono ye maama wange yanzaala nti kati nyenza okugula omusipi ogwokubiri nsiba olubuto ogwokubiri gusibenga empale tusiiba njala tetukyalya mmere nkubuulira. Bangi ku balunzi bagamba ensolo zaabwe zizze zibafaako era abasinga baziddusizza ekibambulira ne basenguka nazo nga badda gye basuubira okusanga amazzi n'omuddo. Ente ze tusanze zikyalundirwa wano engumbagumba zizizze ku ngulu era nga ne bannyinizo beeraliikirivu nti nazo zaalitondoka ssaawa yonna. Ente hafiire ente nyingi munonga ente zifiire zaho zona amaka gali aho gaturamirirwe takirwe muhabeera harimu ente nyingi konka zona hati zifiire zaho. Dr. Burhan Kasozi akulira ebyobulunzi mu disitulikiti ya Isingiro akakasizza ekizibu kino era mwennyamivu olw'okutambuzibwa kw'ente kyagamba nti kyalireeta endwadde gye bujja. Ogutuukidde mu mwezi gw'omusanvu ogw'omunaana ente zisukka mu 4,500 zibadde zaali zimaze okuyingira sayidi y'e Tanzania. Ate tukimanyi nti zinaagenda okuvaayo enkuba bw'eneeba etonnye ku sayidi ya Uganda oba ey'Isingiro. Ebiseera ebisinga zijja n'obulwadde nga kalusu obulwadde nga kya so tulina okukyerinda ekyo.
eno yentana ya Waswa Kaseke eyakafa nga y'omu ku bantu abasatu abateberezebwa nti enjala ye yabaviirako obuzibu. Ono yafiiridde ku myaka 51 nga yalese omukyala n'abaana 11. Omusiza wanje ayisurwa enzara yagwa mu miizi tube tumazire ebiro nka 4 tutakurya tutekera miizi nigo turarire twarindwa omushaka agire kugarukayo kutaha miizi yabagwa mwizo. Abatuuze b'e Bukanga embeera eno bagitadde kukusanyawo obutonde bwansi. Oluyisingiro no any part of forest from the government, I tell you. Olaba, so ensi eri empty. Boteka kensuku n'amataka getulimye n'amayumba getuzimbe kuba tuwera ng'ensi eyasama tetuyana. Kasitola bisingiro yo n'obusozi teri miti gya gavumenti, emiti egiriwo egy'abantu bamaze ogitema. Tusaba gavumenti eveeyo egyesimbe emiti mu Bukanga constituency. Abantu beno balowooza nti ensonga ezibaluma gavumenti ezikutte mu ngeri ya kasoobo. Refugees ezaffe eziri mu Uganda katugize obanga zino ez'omutukula zijjanga zirina ennaku mpanvu okusinga ne kuffe ne kakati ziri bulungi okusinga ffe abatuuze. Kati ne twebuuza lwaki zo gavumenti ffe tetulabirira nga zo bwezirabirira. Eyinza okusobola okudukirira abantu abagwira baba mu mawanga amalala ne babawa emmere ne babawa amayumba ne bakola ki ne babawa obuyambo. Lwaki naffe tebakitwala nga bwe kityo ne batuwa priority ey'okulaba nti bayinza okutudukirira n'emmere naffe ne tubeerawo. Stephen Kangwaje omubaka wa Bukanga County agamba abazze beekubira omulango okuva mu minisitule y'ebigwa bitalaze wabula nga teri kavaayo. Ekyo yatugambye nti si ffe ffekka ne Kalamoja ne Busoga ne wa naye ffe twamugambye n'ebyo yes gyebiri naye ng'eisingiro kubanga isingiro kino ekiriko tekigituukangako. Okusinziira ku bakulira disitulikiti eno enfuna y'abantu ekendedde nnyo era nga bagamba nti n'eggwanga lyonna bwe lityo. Tubadde tusupplyinga South Sudan, tusupplyinga Germany, tuwa n'emmere n'Abajapani ate n'eggwanga lyonna ne Tanzania bajjayo eno mmere ate ne Rwanda naye kati olw'okuba nti omusana gwatukubye nnyo terina wosobola okukola ki okugya emmere. Lita y'amata isingiro egula singi 5 bw'okubisaamu lita 3 okumala omwezi obubeera obukadde 405 ezo sente teziriiwo kati. Nabadde nyine mwanyi emiti 10,000 nga buli kiseera nnoga ensawo 50 naye Katonda ndaba naye kati sikyalina muti n'ogwo. Kati bano bagamba nti ebizibu bibayinze era okuggyako nga bafunye ababakwatirako bakwongera okubonaabona. Ente zibaire nizigura nka emiliyoni omwe n'ekitweka hati nibakuhereza emitwaro 20 kandi akashaho k'obuhunga kokeregire kali ya mitwaro 8. Wadde nga bannasayansi bagamba nti okusaanyawo obutonde ng'otema emiti oba obutagisimba kikola kinene ku kuleeta ekyeya. Ensozi zene ezisinga nga luno olundi emabega nnyingi kujjuddeko muddo mpozi n'obusaka bw'emiti obutonotono ate nga mu biko byazo mulimu nsuku z'amatooke. N'olwekyo okutaba kusaasira kwa Katonda ne bekikwatako kukola ekyetaagisa embeera yali eyongera okusajjuka. Abubakari Muhammad Ziraba Muzaale, NTV, Bukanga County, Isingiro District.